Olwalira abantu abasuka mu 5 bakedde ku kisaawe ekisangibwa mu Katanga wano mu Kampala bano nga bawagizi b'ekibiina kya NRM n'ekigendererwa eky'okutongoza kye bayise Voice of the Movement. Bano kigambibwa babadde bava mu bibiina ebyenjawulo bigatta abawagizi ba NRM era nga basinga batunulidde kwekulaakulanya. Kyokka bano era bagamba nti kati kye kiseera bakozesa omusingi guno okulaba ng'ekibiina kya NRM kyongera okufuna n'okunyweza obuwagizi bwakyo mu Bannayuganda. To galvanize, to support, to augment, to advance, to broaden, to consolidate and widen NRM's ideology. Whatever I am doing is not in contrary to what to NRM secretary. Bambalidde abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NRM nga bagamba nti beekobana n'ab'ebyokwerinda okusiga ekibiina kyabwe enziro. How is this demobilizing Muzeyi's support? Look how Chita has been behaving. The chairman of NRM Muhanga. You can see a lot of things happening in NRM and you want to clean the house. Kyokka wadde enteekateeka eno kirowoozebwa etandise na bbugumu, waliwo abamu ku bantu abatali bamativu n'engeri ensonga bwe zikwatibwamu mu kibiina naddala bwe kituuka ku by'ensimbi. Ubwo turangwire ebicweka bingi turi kutamu sente ziitu tutari kureba ituganyirwa na itugibonera. Konkitwa gukunda NRM kinka kihemuka kuga n'ekishaha ya hati njabwa ensobi eri ku mutegesi kuba ekintu yalinga yeetegekedde ekiki kuba ffenna abalwadde tunategeera kintu kiri ku mulamwa akyo omuntu. Omulamwa gwabadde ronchi naye ronchi olwonkinze eki nga wayise abantu bagine negundi ne certificate ya group nga tebinagibwako ku makya. Bino bwedda bigenda mu maaso nga ab'ebyokwerinda nabo beetegereza ebigenda mu maaso era nga ku bano tewali gwe bakugidde kubaako kyakola. Kaweefube ono asuubira okumutwala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.